Inside Story Uganda, real source of political updates. For those from Kampala, olunaku lwa leero twagadde okwogerako eri mwenna bannamawulire. Mubadde mulaba tubadde tugezaako okubaweereza buli ekigenda mu maaso nga tukibaweereza live. Twasembye okwogera nammwe jjo ekiro nga tulumbiddwa poliisi. Abagambye nti babadde ne be banoonya era nga bwe mwalabye ne rumu zaffe bazikubye tiyagas. Naye era tekyatandise jjo, mujjukira nti ennaku bbiri eziyise omwami oyo abadde nga atugoberera gwe bayita mu Kiibi, ng'era ttiimu ye be baatomera abantu aba bodaboda abasatu bamale batteko omu nga tugenda e Busunju. Mwamulaba ennaku bbiri eziyise nga atomera oyo Daniel gwe mumanyi nga Dan Magic, ng'amutomera ne ki-helmet ky'ebyuma era n'amuyisa bubi nnyo n'amuleeta ebiwundu bibiri mu kyenyi ne kalinda minyira. Olunaku lwa jjo twabadde tukomawo okuwummula, twategeezeddwa nti emmotoka eyabo tubadde mabega, emu ku mmotoka ze tutambula nazo ekulemberwa munnaffe gwe bayita mu Lugwala wa Bobby, yasaliddwako poliisi ne babajjamu ne babatika ku Jefanga ne babatwala ku CPS ey'Elira ne babasibira eyo. Bwe bukeeredde nga bataddeko 7 naye nga 10 bakyabasibye, era tusindiseeyo ttiimu yaffe bamanye musango ki gwe babavunaana, balabe nga bannaffe babajjayo. Anjogeddeko n'akulira poliisi mu Lango ne Soroti gwe bayita Afande Nkole, n'antegeeza ekyabatulumbisizza jjo babadde banoonya omu ku ffe bwe tuyita Tawa, era agamba nti bagamba nti yababbyeko laputopu n'obuuma buno obusalako essimu n'ekisumuluzo n'engoye. Tetukimanyiiko ekyo, era tumanyi nti poliisi ebiseera bingi nnyo bateekawo ensonga zaabwe. Nze baali bagambyeko nti bankutte n'emmundu, so tumanyi nti bayinza okuba nga nsonga yaabwe, naye tuli mu kinoonyerezaako. Tetugamba nti ffe tuli batuukirivu, naye tugamba nti ebyafaayo byonna biraze poliisi ng'ebadde nga eteekawo ensongasonga. Kuva we twava e Kampala twafunanga information era tubadde nga tugibawa nti baagala kukwata bannaffe nga Battawa n'abalala. Kino nno tekiyitandise kati. Tuze tusoma enkola ya Mwami Museveni ti kampeyini buli gye zeeyongera aba ayagala otusalako bannaffe agende ng'atukendeeza mpola mpola. Ba Edi Mutwe bali mu kkomera, ba Akireo bali mu kkomera, ba Bobby Yanga kakati baagala Tawa. Gye bujjako ojja kulaba nga bagamba oyo Jona naye beetaaga omukwata. Gye bunaddako nga bagamba Dan Magic mulaba bamwataakinga ne luli patani yemu basooka kumukuba omwami y'omu mu Kiibi yakuba tiyagasi, yakuba Dan Magic, so yakikoze leero. I want to emphasize, naye tugenda Karamoja, we are going to Karamoja, we are not going to stop. I want to emphasize this once again in English, that this has been the pattern of the police used by Museveni. As the campaigns go on, first they let them happen to gain the legitimacy, but as the campaigns go on, they start trying to isolate me, to try to take away my support system. First, they arrested Edi Mutwe, Bobby Young, Akireo, Smarty, Gaddafi. They want to take away all my security team. Now today, they are targeting Tawa, and we had been informed even before we left Kampala that Tawa was one of the main targets. Now when Afande Nkole, the head of police in Lango and Teso, came and said that there was an allegation that Tawa stole their internet jammer and their laptop and their key and their clothes, I knew that something must be there. Regardless, we move
we are going to reach every corner of Uganda, whether in a car or in a boat or in border or on foot. We are going to reach every part of Uganda and preach this gospel of unity, of reconciliation, but most importantly of owning our country, of knowing that we are Ugandans. This is our country. This is our country. They are no longer going to use us as tools against each other, because we are the only tool they have. Once they have our brain, they have our bodies. Once they control us, once they don't allow us to trust each other and think together, they will always have our backs bent as they feed on our backs. So yes, as we leave Lango, we want to appreciate the people of Lango, especially the young people of Lango. Thank you very much. Thank you very much for taking this upon yourself. We are living. All we can share is this seed of eye-opening. Now you go on opening other eyes. Take this idea and run away with it. Own it. It is yours. It does not belong to anybody from any region. No, this is people power, our power. Take it on. Offer leadership to your friends. Be that young man, that young woman to rise up from Lango again. At least you have evidence that great people have raised from this soil. You have evidence. History shows you that. You are the same gene. Rise up. Because this is a time, there is never going to be a time like this in our lifetimes. If it is to happen again, it will be in the lifetimes of our children, not in our lifetime. We are the youth. Well, I'm way past youth, but you are the youth of this generation, and it is the youth that do things. So I take the same message to Karamoja. Please emphasize the same message here in Lango. Let everybody understand. Use the things that are happening to realize where you are and where you have to be. I want to salute the comrades, Comrade Ageno, Comrade Adonyo, where's Mawa? Comrade Mawa, Honorable Isha Oto, all the coordinators in Lango, all the candidates, all the friends, even the friends in other parties like UPC. We've had conversations with them and we realize we are all slaves on our own land. So we can work together. Otherwise, all these parties are not parties. Even NUP, you cannot claim you're a political party when you're not allowed to function like a political party. So we are not a political party. Even UPC, you cannot say you're a political party when they don't allow your president to run for office. So we are not, we are empty shells until we fight together and own back that freedom and have the right to morally compete. We don't have that now. I send greetings to all of you. Finally, as I leave Lango, I want to formally thank my good friend and brother, the Honorable Obore, for the hospitality. It was a gesture of friendship, and be sure that it is that same love that I'm taking back to Uganda and across the country. It is our generation. We are the healing generation. We can do it, and already God is making us do it. So it's not a mistake that we linked up long time ago. It's not a mistake that we have so much respect for one another. But maybe it communicates that even in the future after Museveni, we can always reconcile. It is not about, endless enmity. I am very glad that we are in this place in history. Let us do it. Let us show a perfect example to the next generation. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much, Lango. Apoyo Matie. Yes. That gentleman seems to want to ask something, but sure. Okay, I'll answer that in Luganda, and I will ask Honorable Isha Oto to also give. He will help me give a vote of thanks and closing remarks. Embera ya Danny Magic. Omutwe gubadde gumuluma nnyo. Era ali mu ddwaliro. Bwe tuva wano tugenda muyitirako mu ddwaliro tulabe embeera gy'alimu tweyongereyo. Yeah. Honorable Isha. Thank you, Mr. President. And please, in the local language. Yeah, but I just wanted to say thank you, Mr. President, for coming to Lango and your delegation by the Deputy President, Nsereko, and all the delegation
Yeah, and I want to thank the people of Lango who have welcomed you in our area. Ana mi to kobari opeke na machiel amita mi luak melao kere luak me Uganda. Ngeni wan rog melao o jolo Bobby Wine Chagulanyi e chen wariorio. O jolo kere tunywa du. Da wano mare eno bero minwa, eno bero terawa, eno bero tehawa. He's our brother, he's our leader, he's our friend, he's a Ugandan like all of us. So one Jomelao, we welcome you, we shall work with you, we shall build Uganda together. Lao and Uganda. Yes. Number two, I want to send a very strong message. Ni Bora, Luoro, Amengata mi dokete kom rog melao, kete rog me Uganda, amago beda boy wine lao, amago beda boy wine a chala presidential candidate, pay binutich. One lao bin lueng megang Bora, amago dokete kom boy wine lao. We shall fight as a people of Lao to defend and protect the president of NUP, Robert Chagulanyi. As the people of Lao, we are the seal of the leader of Uganda. We shall seal him, we shall protect him, and we shall guard him. And this message will go across the country, up to Ankole, up to Buganda, that Bobby Wine is a child of Uganda. He's the president of a party registered in Uganda, and he's a leader in Uganda. And we respect him, we shall guard him, we shall protect him, and we shall continue to work with him in solidarity. Finally, Rob Melao, I am very happy. Pijo Melao, Major Loboy Wine, Ilera, Iguela Dung, me when you locate Apu will attack, Mede will manu, a yellow will attack, Medo may you queer. So I was saying, I thank the people of Lao for welcoming President Bobby Wine in Lango in a mammoth crowd, with all the attempts to block and stop him. I'm grateful to Bobby Wine. I'm grateful to the people of Lao, Lao Maru, Lao Puhu, Lao Puhu. For now, they will take to vote President Bobby Wine and all these candidates in Lao. And a bit of candidate chair, me were parliament, we knew a bit of UPC, and a flag bearer, men no be chawane. Don't be manana kwe uni, bolo queer, be noob. Bolo queer, be President Chagulanyi, bolo queer, be members of the parliament, bolo queer, be is out all, bolo queer, be jo do chum. He said, no, man come up here, take bolangi, but the President said it very well. Thank you, Mr. President. There is no party in Uganda now because we are still fighting to restore multi-party democracy in Uganda. You cannot be operating as a party when you cannot be allowed to move, when you cannot be allowed to talk to people. When you kunoonyereza ebyobugagga ebiri mu ttaka ojjukira nga tusoma ku exploration of minerals bw'omala okukola exploration then ozijjayo otya oziyiikuula otya bwe baakola eriyo magnetic survey Kalamojja yasangibwa nga y'emu ku bifo ebisinga okubeera endowed n'ebyobugagga by'omu ttaka. Africa ebbanga lyonna ebadde ejjibwamu bw'ojjibwa raw materials okugaggawaza abazungu babijjamu ne babitwala eri batwala amayinja gano oba ebyobugagga ebiri mu mayinja gano bo ne babifunamu. Ye yali weevu nga tuvudde mu slavery bwe nakubulira story y'eryato eri bwe lyaggwa omuzungu bwe bajjawo slave trade ne bazzaawo colonialism. Ekyo kyonna is the domination of a superior race over others. Kubanga omuntu yenna bw'atategeera tutuuse tutya wano the desire to dominate others on the basis of race. Humanity ebbanga lyonna lyemaze nga weeri ebadde etambulira ku ebyo. Nagamba ku basajja abaliwo ab'amaanyi nga Sulaimaani, Namurudi n'abalala n'abakulembeze ababaddewo Gokasi n'abalala empires ezibaddewo is the syndrome of one man subjugating others. Ne kati abazungu bwe bakimanya kuba nabo basooka kwekuba gomanyi nti abasikooti nakati bakyalwana nnyo okwekutula ku Bangereza. Omanyi kye bayitanga United Kingdom nti ne Uganda yaliko paati y'ekyo ng'eflyinga Union Jack gye bayitanga British Empire ng'efugibwa n'abakyalo ba kabaka wa Bungereza. So monarchies ezo zaali tezibuuzibwanga okutuusa ebiseera ebyo bye basetingangawo nga British Parliament mu 13th century ne tutandika olwo democracy akola ki atandika. Naye kaakati bwe tujja ku kino President Museveni kyadde ayogerako ebimu ku bijja ekitundu ky'abantu mu bwavu kwe kubeera ekisooka ensi engeri gyekozesaamu ebyobugagga byayo eby'omu ttaka naye ng'ogyeko okubikozesa ne biyamba bannansi bonna
biyamba ekitundu ne biyamba abatuuze ne biyamba bannansi. Kakati tiki gye nsobola okumuwaamu nti yes, for the mission, our mission in Karamoja is to make it industrialized. Therefore, kakati vision ekutuusa wano ki okwolesebwa nti tugiteeke mu education, nti ne bw'onaateekawo gundi singa nzija nga ndi Nsereko nga njagala kukola ekkolero lya mabo, Omukalamojja ono yo mu kitundu alina obuyigiriza obugenda okukola mu mabo factory, either nga machine operator oba nga accountant oba nga administrator oba ng'omukozi yennyini akola packaging. Yes, eggwanga lifunamu ng'eggwanga because you'll be exporting now. Kubanga Karamoja ina amayinja g'osobola okugyamu mabo, g'osobola okugyamu tiles ez'enjawulo, z'osobola okugyamu slates, ate kakati baataddeyo ne cement factory. Kati eyo no cement factory is a big achievement. Kakati President Museveni kyalina okulaga ye policy. He has been here for all this. Ne bw'aba yakirabye eggulo, omuntu bw'aba akoze ekirungi, just call it good. Okay. Whether he has seen it today or has seen it yesterday, it's better than zero. Emwesinga zero. So the urge President Museveni gy'alina ng'abaddewo the last 40 years, nti two things. The nation goes to industrialization when it has cheap and stable power. Cheap and stable power. Amasannyalaze nga mangi, ate nga weegali. Gali stable, ate nga okay. Cheap, abundant and stable power. Kubanga ojja kugenda okwekanga nti factory emu yokka eyinza okuba ekozesa amasannyalaze kumpi megawatts 15. Kakati ate ago ge gayakisa Karamoja konna nga tokakuteeko kuga abantu home use. Meaning bano abalina factories babeere nga cost y'okubeera n'amasannyalaze si nnene nnyo kugitransferinga ku production yaki ya final product. Kyova olaba nti abantu obuuma bwabwe bugudde obwakasooli n'ebirala because the cost of using the grid of power is extremely high tariffs. Kakati ebeera deterrent in production. Now the vision yeyo gye gambye. Okay. One, do you visualize a workforce? Because ani akola mu factory bantu. Kubanga tekigasa kyokka okwata factory yali ey'omuzungu n'aleeta bazungu banno babayindi banno babachina banne n'abajja ebweru ne bajja ne bakolera wano. A mere presence of an infrastructure does not guarantee us real development. Waliwo development eri on top, waliwo gye tuyita ne real development. Ebyo byaliwo e Kenya, mbutuufu ku lupapula bagga Kenya yakulaakulana kubanga abagwira balinayo businesses nnyingi. Naye bw'obuuza munnakenya owa bulijjo sente azirina atagga nzija Uganda noonye sente. So at the end of the day, yes, infrastructure wise osobola okulaba nti awe Kapeeka waliwo factory which is good. Toyinza kukigaa nti kibi. Kapeeka waliwo factory kati mukola suitcases, kakati tuwa abaana baffe skills. Meaning skilling schools zandibadde mu eno industrialization path. Machine operators, bankola kino, nkanika gundi, nkanika kino, okusupportinga industry eyo eya production. So ebyo byebimu ku bye mbadde njagala okugamba nti it's true. Karamoja can really become an industrial hub. Ate era n'abantu baayo si bangi nnyo basobolera ddala okufuna emirimu nga tubawadde requisite skills just like other Ugandans. At the point of export, the more Uganda exports, because what creates prosperity in a country is value addition. How do you create value addition? By industrialization, whether small scale, medium scale, or large scale. Kankuwe example emu. Edda wanywanga amazzi nga gaakaveera. Kakati gano onywa gaaki. Chupa. Kino ki? Industrialization. Value addition. Kati kankulage ku chain eno abalyako. Kachupa k'amazzi kano. Asuubula akacupa. Owa national water. Akola packaging. Akola recycling. Akubako stamp eno. Oyo mubi nnyo. Oye mubi nnyo. Akola digital stamp mubi nnyo.
kubanga eyo twakwata ne tugiwa muzungu nakugamba nti a small thing like this twakwata ne tukiwa omuzungu bano abasajja abasikipa same thing muba mweyubula wano nga mugamba nti twejjeeko colonialism ne mwesiba enjegere nolita omuzungu n'abakuyo ka stamp gwomanyi nti waliyo organization gye bayita taxmen and women without borders. Taxmen and women without borders. Yeriwe. Evira ddala eyo mu UN. Ejja n'etuula mu bitongole ebiwooza omusolo mu Africa. Ne mubasasula ssente nnyingi ne bamakinga sure nti buli ze mwewola mwongeza emisolo ku bantu bammwe bo ne bafunako enjawulo percentage. What? Obadde tukimanyi? Taxmen and women without borders. Yes. How do we, why do we allow Ngabo ulira doctors without borders. Nti bo bajje eno ne bagamba ne batula mu URA for example. Baleeta third party companies nga zino. Zoowulira ziriponami. Kati muna Uganda musaasire atuddeeyo. Era ekintu obutamanya kibi bintu bibiri. Omuntu atamanyi n'omwavu. Ate omwavu atayagala kumanya. Ate ekisiraani. Omwavu atayagala kumanya. Kisiraani. Tamanyi nti tamanyi. Kuba kakati oyo munna Uganda tamanyi nti waliyo yadde company nti bw'asasula rental income tax yo bagiwa nearly 20% of that money. Yo nezidya buli etudde ddera weya America yayitamu banna Uganda bali eyo beeyita bazungu bo tebakola be basajja be musanga anywa bunywi kacyaye emmotoka bwe bazikyusa bazinaza sente ziyingira nkugaye kati goyinza okumbuulira Steinma, I think in yali mu technology eyagula obuuma buno bwe baleese bu biometric machines eyabugula mu 2021 twagiwa biliyoni 88 ogimanyi obuuma bo weebuli bwalagawa obuuzaani mbuzo gwe munnamawulire naye buliwo obuuma bo weebuli kuba ne mu sensasi tebwakola bwali bufa bagula bupya kati bo bwa sensasi bwalagawo naye mwenze omanyi ebimu ku bineewuunyisa ku baddugavu bambi omuddugavu bamubba n'asanyuka naye kati bagala bakole ki what do you want them to do? Anti you see kyekiri kyeggamba nti mulimu levo y'abantu b'oyagala okutwala mu lukiiko olukulu olw'eggwanga nga tamanyi nakyagenda kubuuza kuba oyinza ogagenda otulwanirira agenda kubuuza ki kyatamanyi basuubiza abantu mu bulu nti bagenda kuya omubiri ye kuki omuntu okasita agamba sisobola kusoma peegi 100 ekyo bakiteeka mu peegi namba 84 yasomako akasooka asoma wano akatabo gundi kana akatabo ka Ssebajjuba nga aggalawo bannaaye ebintu bingi nnyo bikwekweddwa mu buwandiike kyova olaba nti aya esooka mu Quran yali egamba ki ikra bismi rabbika alladhi halaka soma noonya okumanya so betusindika mu parliament tebamanyi kusoma bangi tebamanyi ge mazima nze nkubuulira nti abalonzi kiri erimmwe mwagala nnyo okugezesa but the reality is ebintu bye mugezesa is what we call life and death. Omuntu gw'osindika yasalawo ebintu bibiri ekisooka oba oli mugagga whether you electing a president oba onooyavuwala oba onoogaggawala oba onookulaakulana oba onooba mirembe. These four factors kyova olaba ensi zonna zisooka ne zipozinga debate ku national security oli ne bagga nti does Kungu Adam have the capability to control the armed forces and the supportive forces that create the fulcrum of the country? Golooze Sudan tebayagalako democracy. Ne kati n'obuuza ab'e Sudan eb'e Khartoum kati embeera gye mulimu y'ennungi oba wali nga Bashiri waali bakuddamu ki? Bashiri nga waali teri bizinensi bizimbe byonna bikubiddwa tekyali kusoma kulwana buli kaseera abaana bamaze emyaka 3 tebasoma. Those are the causes of war. Bino bye musaba nti oyinza okuba osaba ekintu ng'ekintu ky'osaba ogenda kyevuma because waliwo percentage y'abamu ng'agamba bwe biyiika nze siina kyenkola
sina kyenfiirwa eyo percentage mbi. We should discourage those people by encouraging them to get what to do. Kubanga abantu abamu balowooza nti olumu gavumenti bw'ekyuka emirimu bajja giwa buyiyaawo kaddeeya bagaye buli omu alondeko ogugwo. Isono bino obyogere ddala mukadde akatuufu. Tuli mukadde bannayuganda balina okusalirawo future ya Uganda. That's true. Based on the following things, bw'okwata ballot paper sooka olowoozeemu nti naye eggwanga lyo libaawo lumu. Bwe nnonda wano ono gwe nnonda asobola okunkuuma n'ebyange. Because they're all making promises. Anti kyegamba yeesigika bw'asuubiza atuukiriza. Golooza lwaki abazungu bagendera nnyo ku record eyo? When you promise, do you honor your promise? 3. Gavumenti ekuggyako etya ebibyo musolo. Buli bweyongeza omusolo ng'oba ogenda. Tax policy kijje waawulidde. Mutukola bubi nnyo nti siwulira president. Why? The country must have a presidential debate. I hope it will come. Members of parliament mubatuuzeeko. Omuntu omubuuze. Ojja genda okulaba nti abantu bw'obateekawo ababiri oba abasatu nga bwe bavuganya. Ofuna ekintu kingi. Naye ogenda okuwulira abamu nga batuuse n'okugamba abantu baabwe temugenda ku mikutu. Temugenda kuba nabo bategedde nti babaweereza tebakola ki? Tebasobola. Kakati alemeddwe okwogera ku mukutu. Y'anaayogerera mu parliament. Muli bina. Oyina eddakiika 3 okunnyonnyola banno. Bo bagambye nti madamu speaker mwongere. Mu quality gye yaweereza oyinayo gwe basobola okugamba nti mwongere. Okay, but again, kati leero gwezi omwezi mulambo okuva twatandika campaign zino abantu badde mbagamba message enkulu zivuddeyo mu baana abanoonya akalulu ku president. Ante ziriyo nze sinnafuna message entwala kusimba layini nakuŋŋamba nti wano akalulu kange bwe sikateekayo. Era sinnakugamba nti mupozinga ekibuuzo nti golooza akalulu kano gw'onoolonda oba kyogenda okulonda kigenda kukyusa nnyo ekinene eri obulamu bwo, or it will remain the same. Because by January everything will be over. Bwe tunaagendera ku bwa meeya n'obulala nga back to normal, gw'abadde avuga booda osuubirayo obulamu bw'okukyuka n'ova ku booda olwokuba nti wakoze decision gye walonze nga walonze kino, because a decision must inform your transformation. Nti kyolonze kyekikukyusa okujja ku ssira lino ne kizzawa. Where we as Africa ready for democracy? Ku ebyo byolabye Cameroon. Ewa Paul Biya batambuza kipande. Ye takyatambula. Nti akuze tekyaso. Basebo ne bannyabo nti ono agenda okugira agenda bakolera bino. Naye mu byagenda okukola nti ye takyasobola kwekolera kino kye bayita okutambula. Batambuza kipande. Paul Biya agenda bakolera ebyamagero. Allah yamugeredde. Let me tell you, ku myaka 92 okujjako ng'omuntu yenna takyakkiriza. Naye omuntu yenna aba atandise okuwulubala. Okuwulubala, it's science. Nti naturally cognitive abilities oba weerabira mangu. So it should be a graceful age to retire. Era abakulembeze bonna bano bamunangagwa naye asaba Zimbabwe maximum go up to when you're 86 years. Retire gracefully, create a transition yeyo olabeko nga you're advising. You can even be doing it remotely naye nga sigwayi n'entebe. Naye entebe eno edimandinga bingi. So my humble view is that at such an age abantu nga Paul Biya yandibadde ahiiringa ggwanga. Call everyone, create a government of national unity, obe aba abaagala okukola ki okukolera ewamu. And that is what I expect to happen in Uganda, because walaba okaaba kwa Akena nga Akena akaabira, he's really crying. Nga ye alaba eno mugamba nti omutabani yajja ye dreams ze muzirooking out. Akena asobola okufa depression.
kyenva naganze ndi musajja w'amaanyi abantu okukola ebintu byo byonna n'obiteekateeka n'oteekamu ssente n'okola ki n'otuuka ebyabakama n'abalaata bubalaasi gy'oli kyazanyiramu takimanyi bwe n'omugaa singa gwatadde mu process eno ssente n'oteekamu biliyoni zo 2 ng'obuilding up process eno oli nagamba nti emikono gy'oleese tegimala ng'ate gwe okimanyi bulungi gimala nalabye mikwano so nze ntunuulira akena mukirabanga ekyokuzannya asobola okufa depression. No, anger is brewing up inside him. These are things we ought to talk about. He's angry. You've denied him the chance. Yagambye empangula nga gye twali tuwangule. But give us the chance to express our views eri abantu. Naye ogamba omuntu I've locked you out. Totusibira bwe. Naye nakigamba nga ndi naawe negga nti abaseka mulinde ku bubaka bwa parliament. Naye golinga akuba budiku the honorable nti kabakirabe. Asigamba kabakirabe. Nagamba abaali baseka. Kakati ate bakaaba ku bubaka bwaki. Era babuuza bibuuzo bagamba ate bakyakaaba lwa nsonga. Linda 15 ng'akalulu kawedde. Kyekinabeerawo. Buli kye nagamba baleese obuuma. Waawuliddeko yadde challenge wali oyagala butesting bwe bukole butya. Akuuma ako kandibadde embedded form okubeera valid mu process eno tutya nti bw'otuuka n'oteekamu ekigalo bakuwa akalulu. Bwe bakuwa akalulu ne kakataalinga. That means it has done voter biometric verification. Ekuverifyinze ku lw'ekigalo kyo kino. Bwe bakamala akalulu ako n'otwala n'otiikinga gw'oyagala. Kandibadde machine readable ng'akalulu ako kali compatible ne machine eno. N'okayisaamu. Akalulu ako ne kataalinga nti alonze ekkungu. Ati talingi time ono teyeetaaga na kusitula. Kubanga obululu wali buba bwetaalinga kungu nno tulinawo 62. Tie ono ayinawo 16. Nti polls have now closed. Era bukulozinga nga wanakuuma kabala kungu 21 obufudde buna gundi buna. Kitegeeza n'ojjawo ne manual system of ballot counting. That means from the beginning to the tail end machine operating. And these are the questions that we are posing. One, under what law are you deploying those machines? Because in July, Honorable Norbert Mao yajja n'agamba amongst the electoral reforms we are bringing includes amongst others the deployment of the biometric voter verification machine. Bw'oba ozireese mu kalulu, will they be admissible in court? Ani anaaziwaako obujulizi? Number 2, will every machine be marked and engraved according to the polling station where it will be? Oba okitegedde ekyo nti eno machine yakamwokya Mawanda Road ku muti polling station A to M from letter A asiimwe to M Mawanda. Eno ya polling station B gye bayita N to Z Nalumansi to Zimwanguyiza. Kuba omuntu gyali eyo nga tamanyina kye bayita A to M N to Z Nalumansi to Zimwanguyiza. Eyo nayo eba polling station. Ezo bw'ozigatta nga ziri wamu nekola polling center nekola ki? Ekyo obadde okimanyi. Polling center, but again there is a lot of lack of clarity. Kakati ebyo kyekyo lwaki naddega nti political parties ng'ezaffe zandibadde involved ne mugenda ne mukola dry run mutya. Dry run abampuliriza abali eyo kitegeeza mugenda ne mwegezaamu. Bwe mugezesa ne mugamba nti tusimbise abantu layini abantu 5 machine eno tuteekewo gundi tiye kati balonde abantu 5 bano balondera mu ssaawa mmeka. Given an average nti omuntu akuwe essaawa 3 bw'omulwisaawo ndi mu layini nze tebankozeeko ng'agenda. Kakati machine eno nzize ku polling station nze kungu Adam basebo ne banyabo ntuuse teekawo kungu nga katyakaaba nze sivaawo
munoonye ekigalo kyange nze nondera wano nkuwa reality nze nedda ani yanzijeemuwa bali bakyali muki ono omugamba ddako ebbali oli agga sijja kuddayo munoonye ki erinnya lyange akavuyo katandise tebatulaba obudde we bukolaki ataddemu ekigalo omumazeeko eddakiika ezi 5 singa buli omu omumalako eddakiika 5 okuba akalulu nga ku polling station kwawandiikibwako abantu 7 buli ddakiika 5 mu ssaawa emu osobola kukola ku bantu bameka si 12 so 12 people in 10 voting hours in 10 voting hours. So if it is 10 voting hours enzikiza netusanga mu line, do you allow us to vote paka kumacha nga bwe biba mu banka? Bino bino tebirikkiriza. Ani agenda okukkiriza ebyo? Oye banaye babba akalulu bakyalonda paka ki? Paka kiro. Paka kiro. Meaning nkuwadde kino nti bajja kuba abantu 12 ku 13. Are you planning for a low voter turn up? Nze nkubuuziza questions B. 3. Procurement process gye bayitamu okutuuka ku ono okubeera nga yagenda okukola kino. How do you ensure us that our data is protected? Omuntu agenda kutwala ekigalo kyange. Oba that means ebigalo byaffe mwabigabayo dda. Because for this machine to verify this fingerprint, kitegeeza all our fingerprints were fed in. Yeah, they are already inside. Kitegeeza fingerprints zange ziri China. Ono yazifeedingamu. In the world gye tugenzemu ya internet of things, kitegeeza remotely eno company esobola okuggulawo iPad yange. How do you protect my data from being hacked or from third-party breaches? The debate has not been on that. Everybody seemed to be quiet. Because they don't know. So tugenda mu exercise nga bino byonna ebibuuzo tebididdwamu. Tebiriiwo n'ababibuuza tebaliiwo. Golowooza lwaki baali baggaawo tomukkiriza ku ballot paper? You ask the hard questions. Tukolemu kino. Tukolemu kino. Kati akalulu ogenda mu kaaki kano. Kwanze nabalaba mu kino ekiwedde twalina. Ne gaamuna wawangayo emikono abasajja ne badda mu store ne bagakubulako ebiri. Bo be bakugamba. N'okomyawo ana ne bagakubulako gumu. N'okomyawo emikono 1000. Chairman nadduka. N'oleeta abantu abali physical. Kakati kyengezaako kugamba nti omuntu ali eyo siraba bw'omwashuwalinga nti kyagenda okuyita mwalonge kigenda kumuwa perfection. It's just symbolism. Ojjukira nti ebyava mu census nga bayise ne mu machine zibwa nakati baali bakuwadde official data myaka emeka exercise nyine obuma bwafanga bayingizamu ne bigaana akubuulidde obuma bwe bufa tukola tutya hard to reach areas abamu balondera wansi wa miti singa enkuba etonnya abantu batambula batya. All those things machine erina okuba kiriini wooteerako olugalo oba engalo okugifuna nga teriiko mazzi. Waliwo abamu ng'ebinkumi byabwe ng'abakadde byasiimuuka tebirinamu. Fingerprint not captured ku register. Fingerprint not captured. So kati akola atya? Anti awo abo oyinza okwekanga bali emitwalo 6. Have you seen the register? Has there been an audit on the register? No. Nze mbadde nkugamba if you wanted to go biometric twandigaye nti this machine is full embedded one in all. Nyiga okuba akalulu bwe kuteekerako bweti next sheet gyekuleetera kalulu ng'ovotinga electronically ng'ovotinga n'akaakapapula ng'ekayisaamu ng'ekanuuna. Naye kati kiri kyegambye zino ze bayita electronic gadgets. He who controls the back end controls everything. Kitegeeza omuntu ono ali e China asobola okukuga nti eyo gye baatadde because the machine is just fed. Ne bagga nti awo wali balonze abantu 2000.
era nakulaga nti ddala balonzi ogenda gandira tolina. Okay, ono njagala kujjayo katono jo twalabye ekintu kyatwewunyisiza mu kalulu kano ekitabaddenga mu campaigns abasajja basaze ku wooteri y'omu ku ba candidates ab'ebyokwerinda mwami Kyagulanyi. It was a surprise kubanga tubadde tunakulaba major incident ng'eyo. Do you think it's revealing something bigger as we move towards olunaku lw'okulonda? That's unnecessary. Simanyi saakirabye naye bwe kiba bwe kyabadde poliisi yavudde n'ekiwaatiko etuga nti yabadde enoonya abamu ku batambula ne Kyagulanyi abagambibwa okubeera nti poliisi yeraga nti basazeeko emmotoka yaabwe ne ba deflating emipiira ena ne badduka ne bagenda mu wooteri kati yabadde ze bakwata. Ekyo era ojja kibuuza poliisi bw'eba erina obujulizi, that means those are criminals, eba erina okubakwata. Emiteeri y'omu nsi yonna okuzannyira ku kintu kya government installation nga military ne police teri we batakwata. Wano e Uganda oyinza obisaagirako, but it's not a job. But tuba tutambudde peaceful kati enjuyi ziri bbiri bo bali bawakanyeeko nti bali tebakikoze, naye kati poliisi kyerina okwenkaleginga unity yaayo okuba ne kamera ku ba candidates si bano nti bwereeta ekyo ensi yonna ega nti kino baakoze bwe kiti, muleete nga obujulizi obwo obulumika obubeera explicit. Naye police can arrest anyone. Tetugenda kweyongera kulaba fujjo going forward. Ate bagambye bakutte yajjemu muka mipiira gya mu mmotoka ya kubanga wandigaye be bazze bakutte secretary general ne bakwata gundi ne bakimye bali abana kitegeeza balinako akabuuza. Do you have anything to the contrary? No. Siri mwogezi wa poliisi naye poliisi bwebega abantu bakoze X, Y and Z. Okay. What do you have to say unless you have any message to the contrary nti tebakikoze? All right. Kuba singa ogambye basanzeewo abawagizi ne bajja buzzi ne bakola ki ne bakwata abawagizi, that's different. Oba singa ogambye nti bazzeewa PA we ne bamujja mu mmotoka ne bakimye bano abakoze eki mu all gundi temubulamu kabube musaidiye nalemu temubulamu bafujjo. Nze nagendako okwewandiisa naye ng'abasazi b'ensawo bali muli basala abantu ng'olina obbakwata. Kati bayinza okuba abamu batambulira mu gurupu yo nga nabo bakyama. Okay, good. Oyogeddeko wali ku babaka ba parliament kusunsula kwawedde abamu ku bacandidates basunsuddwa era ababaga nabo tebatuukiriza bisaanyizo byonna bye beetaaga kusunsulwa kuvuganya ku babaka ba parliament. For them, they claim that they had whatever was needed. Era nga bwe kyali ne kuside yongo ya global president. Well, it is very unfortunate. It's very unfortunate. Kuba wavaayo omuntu aclaiming n'aganda abadde na buli kimu ne batamuwandiisa kibi nnyo n'ekyalabikako dda era kigenda mu maaso n'okulabika. By the way, ne bakansalazi abamu bazze banga baali denied the chance to contest mu bifo ebimu. Some is not directly the state, some is directly the state, abamu is actors bemubamu competinga nabo. So it's not a good scene. Twandirese abantu ne bavuganya mu bwenkanya ow'amaanyi n'awangula omunafu. Naye of course bw'ogamba nti naddala ku kino oba unopposed people ate si lwe kikisoose. Ekyamazima kati nze siyinza kkaayanya nti mu kifo ekimu wabadde unopposed oba ekirala kati nga bw'onombuuza nti ewatayeebo oba owaanita oba mu bana abalala babalinga 10 oba 11 saasimbyeyo saasimbyeyo muntu kakati mubakaayana lwaki bali unopposed siriimu capacity nabadde kuba abantu bajjanga kungukangusese ng'oli ajja naga nti mukama wange nti bajeti yange ey'okwesimbawo yeeno ne mugamba waloose ddi nti ogenda kwesimbawo budget ngirimu sente meka Allahu Akbar omusajja ganti nze ngenda kwesimbawo honorable omanyi tukwagala nnyo egundi nti naye bajeti yange ya miliyoni 3 namugamba nti mpulidde nti gwoyinawo mmeka nagana egolooza nezeewandiisa nziyina esatazirina nezeewandiisa naggaa zikola ki abo nafunanga 10 nembaga abaganda bange
siina nze gwenziba mugende ne bwe nasimbawo abantu 10 bamala kasita babanga beesobola nali naawe negamba nti nze munnaye atalina nomination fee tojja kubanga wobuliddwa nomination fee ezinoonyakoluzo naafuna ezinakubya ebipande ate zinakakuuma oba ntegedde kyegamba so at the end of the day parties zaffe eziyimirirawo ku mukwano mpaayo tezisobola kusupportinga ba candidates mu ggwanga lyonna era ne ba candidate bano bemulaba bano betuyita baweevu candidates bajja mu bifo buli weevu webeekola ki webeeri kubanga 90% tebanoonya buweereza 90% banoonya mirimu 90% abaliwa baweevu candidates yes banoonya mirimu whether it's the wave of the NRM in Western Uganda or it's the wave of the opposition in the Buganda region kubanga nze kati kankubuuze gwe abaali bawagira FDC baafa yibalagawo ye yali eriko mu kiseera ekyo ye yaliwo ng'ono anoonya mulimu kyova olaba nti osanga olwaleero nti Besigye bwe yali nga alabika ku ballot paper nga bw'omukwata abantu 2,000 bayiika kakati musajja wattu agenda mu kkooti nga waliwo abantu 200 obutawera baafa wabaddawa naye waliwo abaazinanga nti sebo kanonzo okulinnyako katuutiko ondageyo bwoti tooka kwa barabara abo baafuna ne bagenda oba babaka oba baki abo beerabira ye mwana Adamu oyo byonna bye yabakolera babyerabira nkugambye gwe byokolera omuntu asobola obbikuddiza takisoboka nti tugenda naddala ba politicians abamu mbagamba mikwano gyange nti bingi bye tukolera abantu naye nga tasobola kikolera ne mbulamu bw'ensi obwa bulijjo. The favor you're giving someone, are you sure he can return it? I'm not sure. Naye n'osanga kungunga bannaye sinnalya omanyi gundi yaŋŋambye nti poloti ye bagitwala naye gwe singa batwala emmotoka yo yajja ekintu ekyo nakiwulidde naye tukoze tutya mbadde sinnazifuna ye mwana Adamu naye gwe nga wagambanga bannange kyekiri kyeŋŋamba ennyo abantu there are some things nti tulendinga omukono abantu gwe batasobola kutuddiza sinakindi abantu obutakiraba kirifu Dr. Kizza Besigye ajja abantu abo nga tebakyalabika Allahu Akbar baatwalanga engoko abalala ne beefuula abatikka amatooke abalala ne baafa baabuukira dda kirala ekiriwo that is it bantu batono nnyo nze nawangaala ne kato ekyatwagalanya mukwano katolubwama bantu batono nnyo mu nsi muno abalina omukwano omutuufu who will be with you oba mulidde muwogo oba mulidde balugu oba mulidde ate bali mbasajja bakulu Seeka Jamiru Muwonge baseeka Ddumba basheeki Sseŋŋonzi basajja bakadde abo ne generation babwetaavu olina kyompa sirina kyenkuwa weeraba twawukane oba tolina kyomuwa batono nnyo mu b'emyaka gino abasobola okukola ki akola ekyo okubeererawo meaning tulwane nnyo kyenayize mu kino feezi tuzimbe abantu batono naye tubagaggawaza 13 mu ggwanga lyonna mu ggwanga lyonna elective biringa 3 abeesobola teri gwe nawadde ssente ku bwMP mu bifo ebiri elective byonna ewamu byonna ewamu tulinga mu 300 something ne bakansalazi bameya naye ku babaka ba parliament walese 13 bokka mbaddeyo bw'omu ng'erinnya Nsereko toliwulira mu kifo ky'okutwala ebibi zeno gye tulimu ey'okulonda n'ey'abavuganya of course nzibu nnyo eri abanoonya akalulu mbasaasira kubanga abantu beetaavu kubanga kati abantu abasinga buli gy'olagagga obadde ogamba otya bakwata wano ku mumiro nti obadde ogamba otya tute tukute oyogera ki bali mu kiseera kizibu nnyo naye ekyo ne kinzijukizisa abantu baffe nti naddala ku bifo by'ababaka ba parliament tuyinza obutakyusa nnyo eno waggulu kubanga ogenda kiraba it's like the result is predetermined mulwane nnyo okulonda abantu ne bwe banaaba batono
naye babeere ba mugaso. Tetwetaaga kubeera bantu 100 kuba kati singa nkugambye nyirayo abaka ba paalamenti 2. nja kutunula mu bamu ku babadde boogera ba Nsereko, Ssemujju, Odur bwe batyo nga baweddeyo. Kakati kyekiri ekyaŋŋambye okuteekawo 10 gwe n'obateekamu ssente nga bagenda kutuuka eri balye buli mandaazi. Lwaki toleeta kwalite y'abantu 13 ne bwe kuvaako abantu 10 oba kuvuddeko 5 okusinziira eri abalonzi? naye palamenti nafaananira kino honorable kubanga ejja kubanga ekisaawe eky'omupiira ekisooka bo bannaffe abava mu kibiina eky'amaanyi bo bajjira ku woda era bambi nsaasira nnyo ababaka ba paalamenti abapya. Nasanyukira nnyo I think yali ono Wekakuuto yagaa muganda wange gondi lutaaya yagaa nali manyi ngenze kwogera naye otuuka wali n'otunula ng'olaba boogera naye nga wooyingirira tolabawo ekyo osooka n'omala emyaka 5 ng'onoonya wookola ki wooyingirira. naye kati mwe mufuna mutya omukisa Bansereko ba Ssemujju all the time at least mwe jo for example na ba Ssemujju yayogedde emirundi 6 ku plinarao naye nga abalala omukisa ne bwe njagala okwogera 10 era nkisobola lwa nsonga emu 1 research obumanyi kati ababaka ba paalamenti abapya bajje batunoonye tubalage consultants ezo beera nti topics ki eziri ku order paper have a research assistant then mu debate oyingira muddi then oddayo oti eri abantu bo nabo ne bakufiiringa. It's 3 way representation wano mu house, staying in touch with your people, n'okuddayo ku mass media or communicating, being a good communicator, right. Not only in parliament but also outside parliament, because leadership is not in the house alone. Okay. So ezo consultants tugabanga besinza zibawera wano n'okusasulibwa nnyo. Okay, twali wano wiiki ewedde nonteekako akazito nga nti nze ngenda kulonda ani nga nti nze ndi undecided. Kati wamaze no njagala kibuuza ggwe anti nze nagambye gw'oli waani bw'otunuulira manifesto nga bwe ziri kubanga oli ku opposition maybe nsobola okuga nti bw'otunuulira manifesto nga bwe ziri ekisooka there is no persuasive manifesto so far. Buliwo okitunuulira the only person that is trying to edge by bringing close ideas. Nawuliddeko Mwami Mugisha muntu ng'ayogera nempulira Mwami Museveni ng'ayogera Nandala ng'ayogera Kyagulanyi waliwo we yagezezaako naye ate ava ku script abantu bamuyambe abali naye wawe yagezezaako keep on script we yagezaako lwe yayogera ku education n'agamba okwenhansinga salary z'abasomesa because now you're talking about routing for human resource. Keep on one line. Now I think either advisors banafu oba tebamanyi nabo kyakola. So when you get an audience, what do you want to give it that is right? Okitegeera kyegamba nti you cite your manifesto ga nti kati ngenda wano amukonze nga bwawulidde oli bwe yatuuse mu Bakalamojja n'agamba bino byonna tubikoze kino kyonna but I'm industrializing this area. Meaning there is a reason basuubira nga n'essuubi liraga nti bwendeeta wano factories 5 oba 10 mbawa emirimu 6 naye si kwogera wawujjumula nti bannange mwenna bwenzija nti zino enguudo zonna ngenda zikolerawo mu ddakiika emu ntya oba mutya. So there is that big desire. Okola why I think a debate. So are you equally undecided? Yeah, sinaba na kudecidinga kwani gwe ngenda kulonda. Ate nze zino biometric machines bwe zisigalawo nga answers zange tebazizzeemu kuka president nja kabuuka. Tojja kulonda. Because it will be rubbish. It will be inconsequential. For those from Kampala, olunaku lwa leero twagadde okwogerako eri mwenna bannamawulire. Mubadde mulaba tubadde tugezaako okubaweereza buli ekigenda mu maaso nga tukibaweereza live. Twasembye okwogera nammwe jo ekiro nga tulumbiddwa poliisi. Abagambye nti babadde ne be banoonya era nga bwe mwalabye ne rumu zaffe bazikubye tiagasi. Naye era tekyatandise jo mujjukira nti ennaku 2 eziyise omwami oyo abadde ng'atugoberera
gwe bayita Mukiibi ng'era ttiimu ye be baatomera abantu aba bodaboda abasatu bamale batteko omwo nga tugenda e Busunju. Mwamulaba ennaku bbiri eziyise nga atomera oyo Daniel gwe mumanyi nga Dan Magic ng'amutomera ne kihelmet ky'ebyuma era n'amuyisa bubi nnyo n'amuleeta ebiwundu 2 mu kyenyi ne kalinda minyira. Olunaku lwajjo twabadde tukomawo kuwummula, twategeezeddwa nti emmotoka eyatubadde emabega emu ku mmotoka zitambula nazo ekulemberwa munnaffe gwe bayita mu Lugwala wa Bobby yasaliddwako poliisi ne babajjamu ne babatika ku Jefanga ne babatwala ku CPS ey'Elira ne babasibira eyo. Bwe bukeeredde nga bataddeko 7 naye nga 10 bakyabasibye era tusindiseeyo ttiimu yaffe bamanye musango kigu babavunaana balabe nga bannaffe babajjayo. Anjogeddeko n'akulira poliisi mu Lango ne Soroti gwe bayita Afande Nkole n'antegeeza ekyabatulumbisizza jjo babadde banoonya omukuffe bwe tuyita tawa era agamba nti bagamba nti yababbyeko laputopu n'obuuma buno obusalako essimu n'ekisumuluzo n'engoye. Tetukimanyiiko ekyo era tumanyi nti poliisi ebiseera bingi nnyo bateekawo ensonga zaabwe. Nze baali bagambyeko nti bankutte n'emmundu, so tumanyi nti bayinza okuba nga nsonga yaabwe naye tuli mu kinoonyerezaako. Tetugamba nti ffe tuli batuukirivu naye tugamba nti ebyafaayo byonna biraze poliisi ng'ebadde nga eteekawo ensongasonga. Kuva we twava e Kampala twafunanga information era tubadde nga tugibawa nti baagala kukwata bannaffe nga battawa n'abalala. Kino nno tekitandise kati. Tuze tusoma enkola ya Mwami Museveni ti kampeyini buli gye zeeyongera aba ayagala otusalako bannaffe agende ng'atukendeeza mpola mpola. Ba Edi Mutwe bali mu kkomera, ba Akireo bali mu kkomera, ba Bobby Yanga kaakati baagala tawa. Gye bujjako ojja kulaba nga bagamba oyo Jona naye beetaaga omukwata. Gye bunaddako nga bagamba Dan Magic mulaba bamwataakinga ne luli patani y'emu basooka kumukuba omwami y'omu Mukiibi yakuba tiyagaasi yakuba Dan Magic, so yakikoze leero. I want to emphasize naye tugenda Karamoja. We are going to Karamoja. We are not going to stop. I want to emphasize this once again in English that this has been the pattern of the police used by Museveni. As the campaigns go on, first they let them happen to gain the legitimacy, but as the campaigns go on, they start trying to isolate me, to try to take away my support system. First, they arrested Edi Mutwe, Bobby Young, Achireo, Smarty, Gaddafi. They want to take away all my security team. Now today, they are targeting Tawa. And we had been informed even before we left Kampala that Tawa was one of the main targets. Now when Afande Nkole, the head of police in Lango and Teso came and said that there was an allegation that Tawa stole their internet jammer and their laptop and their key and their clothes, I knew that something must be there. Regardless we move, we are going to reach every corner of Uganda, whether in a car or in a boat or in border or on foot. We are going to reach every part of Uganda and preach this gospel of unity, of reconciliation, but most importantly of owning our country, of knowing that we are Ugandans. This is our country. This is our country. They are no longer going to use us as tools against each other, because we are the only tool they have. Once they have our brain, they have our bodies. Once they control us, once they don't allow us to trust each other and think together, they will always have our backs bent as they feed on our backs. So yes, as we leave Lango,
We want to appreciate the people of Lango, especially the young people of Lango. Thank you very much. Thank you very much for taking this upon yourself. We are living. All we can share is this seed of eye-opening. Now you go on opening other eyes. Take this idea and run away with it. Own it. It is yours. It does not belong to anybody from any region. No, this is people power, our power. Take it on. Offer leadership to your friends. Be that young man, that young woman to rise up from Lango again. At least you have evidence that great people have raised from this soil. You have evidence. History shows you that. You are the same gene. Rise up. Because this is a time, there was never going to be a time like this in our lifetimes. If it is to happen again, it will be in the lifetimes of our children, not in our lifetime. We are the youth. Well, I'm way past youth, but you are the youth of this generation, and it is the youth that do things. So I take the same message to Karamoja. Please emphasize the same message here in Lango. Let everybody understand. Use the things that are happening to realize where you are and where you have to be. I want to salute the comrades, Comrade Ageno, Comrade Adonyo, where's Mawa? Comrade Mawa, Honorable Isha Oto, all the coordinators in Lango, all the candidates, all the friends, even the friends in other parties like UPC. We've had conversations with them and we realize we are all slaves on our own land. So we can work together. Otherwise, all these parties are not parties. Even NUP, you cannot claim your political party when you're not allowed to function like a political party. So we are not a political party. Even UPC, you cannot say your political party when they don't allow your president to run for office. So we are not, we are empty shells until we fight together and own back that freedom and have the right to morally compete. We don't have that now. I send greetings to all of you. Finally, as I leave Lango, I want to formally thank my good friend and brother, the Honorable Obore, for the hospitality. It was a gesture of friendship, and be sure that it is that same love that I'm taking back to Uganda and across the country. It is our generation. We are the healing generation. We can do it, and already God is making us do it. So it's not a mistake that we linked up long time ago. It's not a mistake that we have so much respect for one another. But maybe it communicates that even in the future after Museveni, we can always reconcile. It is not about, endless enmity. I am very glad that we are in this place in history. Let us do it. Let us show a perfect example to the next generation. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much, Lango, for your material. Yes. That gentleman seems to want to ask something, but sure. Okay, I'll answer that in Luganda, and I will ask Honorable Isha Oto to also give. He will help me give a vote of thanks and closing remarks. Embera ya Danny Magic. Omutwe gumwadde gumuluma nnyo. Era ali mu ddwaliro. Bwe tuva wano tugenda muyitirako mu ddwaliro tulabe embeera gy'alimu tweyongereyo. Yeah. Honorable Isha Oto. Thank you, Mr. President. And please, in the local language. Yeah, but I just wanted to say thank you, Mr. President, for coming to Lango and your delegation by the Deputy President, Zendriga, and all the delegation here. And I want to thank the people of Lango who have welcomed you in our area. Anami to Kobokobari Opke, Namachiel Amitami Luak Melao, get Luak Me Uganda. Ni one rock Melao, or Jolo Bobby Wine, Chagulani, a Chin Warrior, or Jolo, get a Tunwa Duke, Tawano Mare, Enobero Minwa, Enobera Terawa, Enobera Tehawa. He's our brother, he's our leader, he's our friend. He's a Ugandan like all of us. So one Jomelao, we welcome you. We welcome you. We shall work with you. We shall build Uganda together. Lao and Uganda. Yes. Number two, I want to send a very strong message. Ni Bora, Luoro, Amengata Midoketikum Rog Melao, Rog Me Uganda, Amago Beda Boy Wine Lao,
ama ko beda boy wana chala presidential candidate pe binutich one lao binuwa mega ngobora ama obiruke ko boy wana lao. We shall fight as a people of Lao to defend and protect the president of NUP, Robert Chagulanyi. As the people of Lao, we are the seal of the leader of Uganda. We shall seal him, we shall protect him, and we shall guard him. And this message will go across the country, up to Ankole, up to Buganda, that Bobi Wine is a child of Uganda. He's the president of a party registered in Uganda, and he's a leader in Uganda. And we respect him, we shall guard him, we shall protect him, and we shall continue to work with him in solidarity. Finally, Rob Melau, I am very happy. Pijo Melau, Major Loboy Wine, Ilera, Iguela Dung, me when you locate Apu will attack, Mede Wuna Manu, Ijilo will attack, Medo me your queen. So I was saying, I thank the people of Lao for welcoming President Bobi Wine in Lango in a mammoth crowd, mammoth, with all the attempts to block and stop him. I'm grateful to Bobi Wine. I'm grateful to the people of Lao, Lao Maru, Lao Puhu, Lao Puhu. For now, Mede will take to vote President Bobi Wine and all these candidates in Lao. And I be candidate chair, me were parliament, we need to know about UPC, and I am a flag bearer, men no pichawane. Don't be manana kwe uni, bolu queer, be noob. Bolo queer pi president Chagulanyi, bolo queer pi members of parliament, bolo queer pi isa to, bolo queer pi jo duja metia chung. Ite no man ko papier tag bolangi, party pe president said it very well. Thank you, Mr. President. There is no party in Uganda now because